obutafaanaganako nga bw'abadde awera nti buli lwalaba omuzungu abula kumukuba ng'alowooza nti Andreas Nagy gwagenda okuttunka naye ku lwokutaano luno olwaleero Golola Moses bw'agasimbaganye ne Nagy abadde mukkakkamu era n'amutegeeza nga bw'amuwa ekitiibwa. I respect him so much. I don't want to say much, but when the ring bang bang, then we are going to see how the knockouts are going to come out. Ye Nagy ategeezezza nti wa bigambo bitono era n'asuubiza okulaga obukugu bwe ng'atuuse mu ddwaniro. Traveled a lot to get this chance to get the belt and win the title, so I'm very motivated and I'm ready for the fight. Abamegganyi bano bali mu buzito bwa super middle era nga n'awangula olulwana luno ategeezeddwa obuteeyibaala kubanga wayinza okutegekebwawo olulwana olwokubiri wakati w'ababiri bano mu Bulaaya. Waliwo ennyanda 8 ezigenda okusookawo okujja abalabi ekifu ku maaso nga zaakubeera wakati wa Bannayuganda n'Abasudaani. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi.